eno ye program gw'osalabo ng'ewagiddwa lindako kubijjayo ogira wempene lwezazipuyo lindako okukwatako egerawo kwepika senaba munange tomanye kyawe bigenda naswaga nawuli naswaga njagala manye ani asinga eswaga ekiganye kyonna kyekiri abalabe bange tebasawira wekikuta yange kigenda kiki ekiganye kyonna kyekiri kijja kuba abalabe bange TNS, tell them say log on to the dance easy see me ani bafana manyekala AK47 kagawandagaza salongo mugaba mutya awali ku Bukedde TV program gwasala ufifitha Queen Nazedda njagala babuuzaako abawumuze nga mumazeko oluwumula mugenda kusoma abayise n'abatayise mwena tubabuuzaako abatayise temugwa mumanyi mukyasobola okukimakinga some other time there is always a second chance buli muntu yenna abazadde namwe tubebaza abaweredde abaana abazadde ababuliridde abaana abalabiridde abaana obulungi namwe tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala music akolebwa ebintu bingi nnyo eri abawandiisi eri ba backup artist mwebe mutamanyi goloza mu luyimba baluyimba ne rujjayo eri abayisaamu amaloboozi okuwomesa oluyimba eriyo aba producer abakuba ebyuma eri abawandiisi eri abakola video kugamba ekintu kikutuuka kawo woli obiseera ebimu n'okijevuna naye nga tomanyi na gye kiyise wabula gw'oli awo omulimu gwo ngenda kubanga ndeta omuwandiisi olunaku olwalero atubuuzeeko atubuulire byatandika bitya bijja kukifiiruze nga agenda okuwandiika oluyimba munyumirwa okuyimba mu kidandali temuva ku Bukedde TV program bwosalawo fifi the queen babiri bwe tuyingira nzijane cyane cyenyogotora buli omukatita tebakamande tusande kuba kucyakala ne muyaranga sirina sente ya pazari nzeneola yezo kutewa bonda ebyo yine kinja kenze chikiri komanda tonde kantida nali abakade mtida nali batijana mtida nali batibosi mtida nali Panda mulio kulokota mulio sebulula kira makaswa kira malisa kira makulu mana makira mulagamba kira malisa lukira kwa sema kulangana balukia yaisa bobika mapya kuchipiza bana kuziri radio banda bobi baskas area na mafuna kusisiki now so bafana kati maisa biba kubanga ku stereo so bafana kuba mulagana so mama stereo so beta segera eno muchidandali twetala tupugendo sema thanks okula bwalero kusanganya amanya go bakuyitani amanya nze John K ngoje kamanya geswaga. Okay, John K is standing up for Katerega. John Katerega. John Katerega. Abayimbi bakoze amanya. N'abawandiisi mukoze amanya nako zino. Ebiseera ebyo mabeganga omutasa akwalika luyimba n'agamba gundi yawandiise nakati eri abatakyogera. Naye nga mu butuufu mukoze omulimu gw'amaanyi. Mufuuse basereebu abantu abadde batamanyi abantu batalaba naye nga gye muli. Watandika ddi okuwandiika ennyimba? Natandika okuwandiika ennyimba right away from my senior one, that is 2006. Watandikira ku luyimba ki? Natandikira ku nnyimba zaali za ddiini. Moso nalimbeera nnyo mu church nga nkola ennyimba worship team ze yakolanga. Zina ku video? Apparently zibadde tezirina video. Wasooka n'obeera mu mwoyo? Sikubeera mu mwoyo. Wabula yasooka nembeera mu music wa church then buzibu ki obuli obutuuse ku church kubanga buli ava mu church bw'avayo taddayo. Irene Ntale yatandika ngasagaziza abafana yali mukulu wa bivuga mu church. Tuyinayo Samali Matovu bw'atyo. Juli Mutesasira kiki? Kichanjawulo ekiri eno mu secular ekitali mu church? No kati mu church ebiseera ebisinga tukola music. Magamaga Josephine yali muyimbi wa gospel. Okasibitegeera. Nenda babeerayo era babeera baddayo mu church. Naye nga
basically nti waba wokiteeka on a commercial level ebiseera ebisinga kiri nnyo eno kakati mbuulira kayimba ki ke watandika nako kakagamba bwe tugudde nziki akayimba ke natandika nako ka mwana muwala bamuyita Hindu Asha akayimba ako bakaita kankwagale soyabo kamanyi kali awo yegwegwe nalonda yegwegwe nasima abasinga obulungi kankwagale kusitana wala bakapanga wekomba obomo ngabuluma omukwano yali yambula banji basubiza okuntwala mumubire tuseyeye mbali balimba abatanjagaliza bali bangi ganesala bansabirambi nenelwanako nange nenfuno n'omulungi kufunye professor nitegeze tugende iraza kenkulina professor nenda kukwagala nnyo iraza kenkukwatako buleka kojo bw'omukwano nkalese tulabasinga yekwekwe nalonda yekwekwe nasima abasinga obulungi kankwagale buli kyange nkuwadde twala n'omutima gwange gukutwala okati kyonze kankwagale omutima gwange kimanye nti guwonye ebibadde binnuma byonna biwonye eyali anoonya omukugu mu byalavu laba nfunye musawo atala kati newe nkaaba nensinda nenzirika ono alibaawo okunziza kino kiteesa omukwano tukuuma omukwano twesuubiza bingi nga batulaba omala okuwandikira Hindu Asha yakuwa ku majja manya abayimbi begulidde amannya g'obutasasula ate ne bakayanira batasasudde yampa ne of course mubeera ne terms ebiseera ebisinga okuwandiika oluyimba kisinziira naawe ng'omuntu engeri gye mukwataganyeemu n'omuyimbi oyo mubaako enteeseganya gye mukola waliwo abagamba bali ku gentleman's agreement gentleman's agreement namanya business yes naye woba ng'okola business ebiseera ebisinga you go for what you want. You either give a receipt or write. Yes, all right. In most cases tulabye nti abantu bafunye confusions or conflicts nti oluusi oluyimba lugenze ne lugenda eri abantu ababiri ne weebuuza lugenzeyo lutya ng'ate in most cases kikirizibwa nti okubokola oluyimba it must belong to one person. So ebiseera bisinga when you make mukola agreement nti nkuwadde oluyimba on such and such terms. Okay, ali ku Bukedde TV tukyagenda maaso ne mukwano gwaffe mali mu nnyumba akyatubuulira kakati kayimba kikewazaako awo abantu wotandika okuwulira gamba nti ndabika nno obuwandiisi mbusobolera ddala obwa side eno. Yes, bwe nkola kayimba kankwagale kampe essanyu nti bwe kajja abantu baka receiving kati nkola akayimba aka Maureen Nantume akagamba kati kalaala ani yali akuladdeko kubanga like the some things are real by the way kiri inspirational nti natunuuliranga nnyo nature bw'oba wegendereza oluyimba olwo it is natural love. So wesanga oluwandiise nesanga nduwandiise abayimbi omala baguza ennyimba odayo mu studio bogamba biwedde mugende mukola ebyammwe kikwatako oba kikakatako nnyo ng'omuwandiisi kuba omuntu ono aba asitudde gwe muye nti kati mu kino ndi songwriter ate nenfuuka ne song composer ebintu bibiri byanjawulo waluyiiya ate n'oluwandiika naluyiiya nenduwa ne melody. So kati ebiseera ebisinga oba olina okubeera okudirectinga omuyimbi yes
omuyimbi ne producer okulaba ng'ofuna kyoyagala. Okay, mikwano janga tukuba kayimba ka Maureen Nantume kalala. Olwo Maureen Nantume gomulaba nga mukyala okuva mu Golden Band. Mugamba mutyaba Golden tubabuuzako Daniel Eagles namwe tubabonzeko. Abaliwo abava ewa mikwano jange. Abava eri Waterfront namwe tubabuuza ku bantu bonna bali mu bands ezenjawulo. Kayimba kabanyumire ngenda ko mbulango baba kama bange nkomewo anondere ennyimba endala. Nakutuma face alonda sabu. Chevagera, cheva como gende foca casa, mas matalan chisoto no mwewala.